Abazadde abayizi n'abasomesa ku ssomero lya Uganda Matters Daycare Nursery and Primary School e Namugongo beetayo ku mukolo gw'okuggalawo olusoma olusembayo abayizi kwe boolesereza ebitone. Omukolo gubadde ku ssomero lya Uganda Matters SS ng'omuganya omukulu awadde Reverend Father Joseph Mary Sebunya nga werekeddwa akakulira amasomero ga Uganda Matters Reverend Father Henry Kasasa. Father Sebunya yenyamidde olw'ekikolwa ekyatuusibwa ku ssomero ly'Abakatuliki gye buvuddeko erakaayi neewuunya engeri abaana gye bakuzibwamu ensangi zino. Ebigambibwa nti abaana be bamu ku balowoozebwa kuba nti basse bayizi bannaabwe kino bannange kinyumiza nnyo ng'eggwanga. So begin with next year. We shall start with P1, make sure that we offer education and quality education to our children. You got to support the programs of the school and above all, entrusting us with your precious babies. Father Sebunya nga ali wamu ne Father Kasasa akwasiza abayizi abagenze mu primary amabaluwa n'okusala keeki. Era libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Happy Years Primary School e Kabuusu ng'abayizi ba Nassali batikirwa kugenda mu kibiina ekisooka. Abayizi basoose kusanyusa abazadde mu mizannyo egy'enjawulo mbadde ennyimba, ebitontome, okuweereza ku mikutu gy'empuliziganya n'ebirala. Ku baana bange ab'obuwala babuze ku bagenyi. Kulira essomero lino Stella Nakibuuka asiimye abasomesa olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakoze okusomesa abayizi n'asiima n'abazadde olw'okwewaayo ne basomesa abaana. I encourage fathers to also come and always be participative in these activities. Your children enjoy seeing you being present. Oluvannyuma bakoze omukolo ogw'okutikkira abayizi kw'ossa n'okusala keeki wakati mu ssanyu. Ate oluvannyuma lw'okumala emyaka 4 ng'addukanya emirimu gy'okutunda amata, Haji Mustafa Simbwa amanyiddwa nga Sibyangu Dairy Supply yeebazizza Katonda n'abo bonna abazze bamuyambako okuweereza eggwanga. Kubanga ebirwanyisa biba bingi, ssente tewali, nga bwe mulaba ensi bw'etambula bingi ebibaawo, naye ekikozesa eri ensi ensimbi. Omukolo gubadde ku woteeri ye empya eyatumiddwa Sibyangu Standard e Nateete nga gwetabiddwako abakulembeze mu ddiini nga bakulembeddwamu Sheikh Sulaiman Gugwa, bannabyabufuzi mu Lubaga South okuli n'omubaka w'ekifo ekyo Katolu Bwama ssaako abasuubuzi abakola egyekuusa ku mata. Bano beebazizza Sibyangu olw'obwesimbu n'enkolagana ennungi gye balina naye. Sheikh Gugwa wano wasinzidde n'asoomooza abantu Katonda baasalawo n'afuula abagagga kyokka ne balondawo okuwangaalira mu mbeera y'ekyavu. Njagala okubakubiriza mwenna bannayuganda tetukozese kyansi eno Pulezidenti Museveni gy'atuwadde, tukozese kyansi eno nti buli omu kati oli wa ddembe. Oluvannyuma Sheikh Gugwa akulembeddemu abakulembeze abalala mu ddiini ne baggulawo wooteeri ne bagirambula.